I'm so fat. Yes, I'm so fat. I'm too fat. I'm so fat, I think. Doreen Kabalebe yavuddeyo n'agamba nti ye ali fat nnyo. Tenga musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba. Musajja ono bw'otuuka mu bedroom ye alina amasuuka meeru. So engeri eno omukyala gy'ali fat n'amazzi ag'enjawulo agalina mu bungi nti ate okumugubiza amasuuka kw'ogatta n'okuba nti oba oliawo bw'aba agenze mu piriyodi omusaayi guyinza okugendayo ne gugenda mu maaso n'okuba nti guyiika ku masuuka gono omwami amanyikiddwa nga Frank Gashumba ayagala okufuuka kabaka w'abavandimwe. Ani akigambye? Waliwo eŋŋambo ezibadde zitambula nga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Doreen Kabalebe, omukyala akyasinza okuba nti yeyambula mu Uganda nti agenda mu maaso n'okuba nti adeetinga musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba. Frank Gashumba ennaku zino ebigambo byamugwako, eyali abuulira takyabuulira anti muwala we yafuuka ekyenena, omuntu akyasinza okuba nti yenyinyalwa mu kutunda n'okugaba ensolo, yagufuulira ddala omulimo era nga ebintu bye tabiwa value, buli omu asanga yakubako kasitoba nga gw'osobola okuba nti otuusa omukolo ogwo gutuukiriza bulungi, ye talina buzibu bwakuba nti akuwaako. Mu nsonga bwe ziti taata we amaze ebbanga ddene bukyanga yawukana ne maama we nga talina amufumbira ttooke, yagenda mu maaso n'okuba nti agenda mu maaso n'okuteekayo omukyala omu nga kitegeeza okuba nti oba oliawo bwe yali anyiga ettooke ng'enjogera y'ennaku zino bye bagamba, omukyala oyo yali munyarwanda unfortunately tetuddangamu kumulaba. Waliwo eŋŋambo ezibadde zigenda mu maaso nti oba oliawo Doreen Kabalebe ng'ono model queen of queen of Pussellers in Uganda. Omukyalo nali mu klasi y'abasilivia oli bad black n'abasigaddewo omutunzi wa nsolo mulungi amanyikirwa nga Doreen Kabalebe agenda mu maaso n'okweyambula. Avuddeyo n'agamba nti tasobola kuba nti adeetinga musajja mukulu amanyikirwa nga Frank Gashumba, n'ensonga n'aba nti azituwa. Ensonga zino azitadde ku bugimu bw'alina mu nsonga za wansi awo, era ng'agamba nti ku mazzi oba holewota gw'alina bwatuuka mu buliri bwa Gashumba walayi tasigaza masuuka, kubanga Gashumba amasuuka ge meeru mayitirivu ddala. Wano wembuuliza gwotadeetinga gyotagendangako gy'asula, lwaki wasobola okuba nti omanya amasuuka ge ne bedroom ye byonna ebigirimu? Wano nno tugenda kuba nti twekanya ensonga zino, era ngenda kukusaba ekintu kimu muganda wange, genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga olwo nno otandika okuba nti onyumirwa n'okufuna amawulire amatuufu agafa ku channel ne ku internet nga matuufu ddala. Bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior nkwebaza nnyo gwenna Munnayuganda tambula nange ngoli Munnayuganda okuva mu Uganda n'ebweru w'eggwanga mugamba muteba kyaliba nga bali mu nsi ez'enjawulo mbatumiddeko mwenna maximum respect nga Chameleone bwe yagamba Big Eye. Kugambye kantandikire we nina okuba nti ntandikira, kubanga ate n'obudde bwe buno butukutte nina okuba nga mbikutuusaako nawe osobole okuddayo ku mulimu otandika okuba nti okyapa. Omukyala mukulu amanyikiddwa nga Doreen Kabalebe avuddeyo n'asambajja ebibadde byogera nti oba oliawo agenda mu maaso n'okuba nti asavinga enswa ze. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba, musajja ono owa Sisimuka Uganda. Ajjukira waliwo amawulire agabadde gatambula ennyo nga kitegeeza okuba nti oba oliawo Frank Gashumba ennaku zino abadde agenda mu maaso n'okufeefeeta omubeezi ng'ayagala kuba nti akwasaganya ensonga z'okunyiga ettooke ng'omusajja omukukutivu omukulu bw'abeera alina okufunayo maama gw'asobola okuba nti anyiga ettooke. Maama bw'afumba ettooke ngeno Frank bw'anyiga ettooke, mu kuba nti anoonya ensonga ez'okunyiga ettooke yasobodde okuba nti oba oliawo agwa ku mukyala omukukutivu ennyo maama Mabira. Ng'enjogera ku maama Mabira omuntu omukulu aba akitegedde Doreen Kabalebe muyita maama Mabira, kubanga agenda mu maaso n'okuba nti amaamira ebitundu ebisinga nga abibamba, kugamba nga abibamba ng'akozesa ebitundu bye ebyekyama. Doreen Kabalebe kitegeeza okuba nti oba oliawo agenda mu maaso n'okuba nti asisinkana musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba, era nga ebbanga liyiseewo ddene nga bano ababiri mbu bagenda mu maaso n'okuba nti bakyetuusaako. Yes, bagenda mu maaso n'okuba nti bakyetuusaako mpola. Lubadde olunaku lwa leero Doreen Kabalebe avuddeyo n'agamba nti nedda bino byonna bye boogera bagezaako okuba nti bateekawo mbeera na kuba oliawo kugezaako okuba nti bawaayira, naye ng'ate
amazima gali nti nze Frank Gashumba asigenda nga maaso nakuba nti motokosa nakumuwa kye bayita holy water. Ensonga agambye nti tasobola na kudetinga Frank kubanga omusajja ono muyonjo ddala nti bwotuuka ewuwe amasuuka meeru kyokka nga ye mukyala alifaati yes alina kye bayita holy water ne cream ate nagamba nti ebiteera ebisinga abakyala bagenda nnyo mu nsonga ezo ez'abakyala nti ate ensonga z'abakyala ziyinza otuuka laba bamansira omusaayi ku buliri bwe ne gatandika okuba nti gajjamu ebigundi ebyo mpola mpola so nolwekyagamba nti nedda tasobola kuba nti agenda mu maaso n'okuwaako mu Frank Gashumba mpozi nga mututte siwe nga mututte walala kubanga mbuye abyewaliikirira awano nno tembuuliza nti omukyalo ono agamba nti tabwangako musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba yategeera atya nti obaolyawo ewa Frank Gashumba amaka amasuuka ge gonna meeru bedroom ye yonna yajula ebintu byeru n'ebisikalo nga byagenze maaso n'okuba nti abidescribinga webale kuba nti otambula naffe tukwagala nnyo munnayuganda gwatambula naffe era ngenda kusaba ekintu kimu ogenda mu maaso n'okuba nti otwesiga nga osubscribinga then tusobole okuba nti tukomawo mpola mpola Peter Rich Boya Maxudi Junior nzikiriza nkome wano olwo nno tusobole okuba nti tweyongerayo ne episode eddako mpola mpola.